tubalamusizaako mwena abatulabanga musinzira yonna gye muva bweru w'amawanga wamu n'abali mu Uganda. Amanya Emadi nga bulijjo kubabuuzaako nga mbatuusako puroguramu eno eya omuvubuka alina kyekoleddewo. Omuvubuka akulaga obulamu butambula buto ku bantu osobola obukyusa n'obuuza ku level endala. So tweyungeko tugenda ba tunyumyamu ne muganda waffe Metanik Rabongo. Ebisigadde tugenda ba tubimanya nga tuli naye. First of all, muganda wange njagala osooka okwebaza abaganda baffe bonna abatugoberera ku channel y'amaanyi bweti abefiiriza data ne time ne baba bino bye twogera amatu osanga tebyandikoze njawulo ate tebyandibadde bya njawulo singa nno abatugoberera beesuubira gwa nagamba ne batabijjumbira naye kibifuula ebyenjawulo ne channel eno okuba nti eyongera okuba ey'enjawulo be baganda baffe abawaayo ka time kaabwe ne data ne bapressinga. So mukama bawo omukisa manya ge bampita Metanik Rabongo ndi musajja muyimbi ate era ne musizi wa bifaananyi emirimu egyo ebiri njenyumirizaamu nnyo nze naawe nsinzira okuweereza ensi n'obuvumu obw'enjawulo mukawaliyo kali akagamba nti tewali mulimu mubi buli mulimu gwonna okusobola okugunyiriza ng'oyita mu bikolwa byo ebirungi n'okwewaayo kw'oyina eri banno okw'enjawulo. Mukama mulungi nti tukyatambula era Metanik Rabongo at village ate era nze nina essuubi munda mu nze mbw ate atukubira amakubo akyatukubira empenda akyatutemera empenda ne mu kaseera akazigizigi abalabe balaba nti tukomye ffenno nga twesigamye kawaayiro ako era tuliyitawo muganda wange. Kati erinnya Metanik Rabongo baliwulidde naye lya bujjajja oba? Amannya gange amatuufu bamuyita Rimasam nsibukawo kabowa neddira mamba ya Metanik Rabongo is a brand name nali etuuma okugezaako okweyawula ku bannange omanyi bantu bangi abakola omulimu guno gwe tukola ate nga balungi nnyo ekyenkanidde awo naye amazima gasigala nti ate buli brand erina okuyimirirawo. So Metanik Rabongo nali teekateeka okunjawula ku bannange abalala abakola omulimu guno gwenkola basigale nga bayimiridde nga tenange nimiridde ng'omuntu bwantuukako amanya nti ono ye Metanik nga bwatuuka ku mwana agamba nti ono ye omulala. So nga ate bye tukola biyinza okufaanagana naye brand names ne zituyambako okuba ki okwawukana. Amanya mugawulidde amanya Metanik Rabongo nga bwe ndabanyonyole mu kusooka puroguramu eno tuli mu kaweefube kubanga tuzzamu omuvubuka oyo amaanyi ali eyo nga awulira ebintu byamutabuka kuwalabanga atalina lugendo. Metanik Rabongo alina story ey'amaanyi era kyensuubira nga buli omu agenda gyenyumirizaamu buli omu anaagiraba alabe nga alina akyasobola okyusa ate ku mulala. Metanik Rabongo bwakukyusa naawe osobola okyusa omuntu omulala. Metanik Rabongo nga bw'otudde twagala kubanga tulina bantu bangi batulabira ku biki story y'obulamu bw'omutandikirawo bakati bajja tulaba kintu ku face nti Metanik Rabongo musajja w'amaanyi muyimbi naye tetumanyi Metanik Rabongo yaani Metanik Rabongo yavaawa kiki ekyamuinspiring okukola byo? Sina introducinga Metanik Rabongo yaani njagala okutereezaamu wali nti si musajja w'amaanyi just ndi omuntu agezaako okukola ebintu mu ngeri yange njawukanekoko ku bantu abalala. Kyengeza kutegeeza oyinza okuba nga toli musajja w'amaanyi naye waliwo omuntu eyeegomba otunulako mu kamera za Agida Live naye nga talina busobozi obwo kati gwe tunula mu kamera ya Agida Live kimanyi nti oli w'amaanyi ffe tukutwala nti oli w'amaanyi. Nkyebaliza Mukama era ekitiibwa nkimuddiza ate mbadde simanyi nti ndi w'amaanyi naye bwe ndabyemu obusobozi obwo era n'okimpita nkitwala mu linnya lya Yesu. Metanik Rabongo banzaala kabowaawo nakula na maama wange taata saamulabako naye nga nakula ne baganda bange bataano ekabowaawo gye twali tuyiiza obulamu gye twatandikira obulamu era gye nava n'ensenga wano e Makindye. So fo olugero lwange luwanvu nnyo n'okusinga amasanga geze enjovu ezitannatondwa naye nze nsuubira nti buli kiwanvu era kiba n'entandikwa era n'enkomerero. So Metanik Rabongo yatandikira kabowa azze atambuza obulamu nga butetenkanya wano ne wano paka wano we tuli.
singa kibali kisa kya Katonda osanga sandi waddewo wano ate sandi mizimizi basajja b'amaanyi nga ggwe naye Mukama tandyaza amaanyi ake yabadde mulungi gye ndi kyokkola olwaleero wadde olugendo lwange lwatandikira Kabuwa naye ate olwaleero ndi Makindye wano naawe tuddeko naawe so Metanik Rabongo ani kusikiriza okuba nti ofuuka omuyimbi? Edda ennyo nga ndi ne maama wange twali baavu nnyo. Maama wange yali mukubi w'amabulooka ate era yali mukazi mubazzi. Obwavu bwaluma nnyo maama waffe nti yatuuka ku extent nga teyasobola naggula mmere gye tulya ng'alina okuba nga agenda ku kasasiro oba mu hotels bwoteri buno obutini obwali obwedda wa Mama Nachi n'asaba leftovers zibalese ku masuwaani n'azikuŋŋaanya natwe ne tulya. Ekino kyanyigiriza nnyo maama wange ne kimuteeka ku kisenge ne kimutuusa mu mbeera tugambe yo bwe yeekwekyawa. Maama wange bwe yatuuka mu mbeera ey'okwekyawa wajjayo Muzirakisa yali ava mu kyaki. Muzirakisa yali ava mu kyaki n'agamba maama wange nti abaana basobola okujja nga ne basiimula kyaki ne bayambako baweera tufunira basale naye nga basale agitufu kugamba eyise mu kyaki atubaako ne byetukolera kyaki then kyaki ne tuyambako okusoma bayize naye emyaka nga 6, 7 bwewatyo emyaka egya primary. Maama wange bwe yatuukirira abakulembeze mu kyaki ddala ne balaba nti maama wange yeetaaga okuyambibwa kwaffe twali baavu nnyo nga kugamba oba n'emmese ey'omu kyaki kubageraganya ku mmese ya mu kyaki yali etusinga kubanga waliwo n'omulaba ku 1/10 naye ffe twali baavu nnyo to extend that nti ne ssente zaakwatanga ebbanga teziyise mu nju yaffe nga buli kimu maama waffe kyatutuusaako nga y'omukazi asaba kisabe. Sometimes ne yakubanga amataffaali obusente obwavangamu simanyi ngeri yakugya ekifaananyi kituufu naye twali ekyo. Nziramu ekibuuzo kiri nti ani yakusikiriza okuyimba. Kyaki bwe yatukkiriza okutukola otuweerera natandika okuba nga nsiimula kyaki kubanga gwe gwali omutango gwe nali nnosasula nze okufuna school fees okusoma. Mu process y'okusiimula kyaki nalabanga abayimbi ba kyaki nalabanga twasiimulanga buli lwa 6 naye nga waliwo abantu abakolanga training buli lwa 6 ku Sande baweereze. Abantu abo ng'omwana omuto bansikiriza nnyo nalabanga bayimbisa eddembe lingi nnyo n'okweyagala kungi nnyo nga bakeera nnyo ng'era beewaayo eri Katonda waabwe n'omulimu gwabwe ogw'okuyimba. So bwe nabatunuuliranga nasikirizibwa nnyo nange mpulira nga njagala okuyimba tho ate era ekyokuyimba ekyokwagala okuyimba kyajja luvannyuma nasooka kwegomba kuba musumba. Bwe nayimiriranga mu kyaki omwo nindaba omusumba nga yambadde white collar abuulira nalabanga nga kugamba alina engeri gy'abuulira abantu omukwano n'okwagalana n'okwewaayo n'okubeererawo bannaabwe buli mu mbeera ng'abibumbirira emboozi yagibumbirira bigambo eby'omuwendo era byali bijjudde amakulu. Nempulira nga nange bwe nkula njagala mbe ng'omusajja oyo mbeeko n'abantu bembulirira ebigambo ebyo ebibumbirire mu ngeri ejjudde amakulu ey'enjawulo. Yababuliranga n'abayimusa nga muyimuke tusabe ne bayimuka. Bwe nalabanga omusumba oli ayina ensi eyo mu ngalo ze 5 wadde ebigambo bye yagibuuliranga byali biwoomu okuzaama kuba kyekyali ekikula kye naye ate n'ensi eri yali ekolera wamu ng'eyimukira wamu etuulira wamu engadde ezikubira wamu. Kati neŋŋamba nti singa nsobola okuba ng'omusajja oyo nange ne mbaako n'ebintu bye ŋŋamba abantu bye njagala ensi ewulire kubanga omuntu nali ndabye ebintu bingi okutulugunyizibwa okubonyaabonyezebwa embeera n'abantu. Neŋŋamba nti singa mba ng'omuntu oyo nange osanga nsobola okubuulira ensi netegeera omukwano kyeki n'okwagala kyeki nga mpita
mukawaayirako muganda wange kakozesa lebrandi okubulira endiga zino zasumba. Nitambula n'ekirooto ekyo omukyali ku kibuuzo nti nfuuka ntya omuyimbi. Baganda bange mbadde sagala babuzebuzibwe. Kakati yatambula n'ekirooto ekyo eky'okuba omusumba. Lumu nga baganye ffe twali baavu nnyo kati tulya na mmere waka. Emmere sometimes olinda maama lwana agenda okulondalonda leftovers aleeta olumu nga zibula. Kati twakwatanga ennaku 2 kati tulidde oba ne tuba twalidde essaawa 6 ez'emisana ne tuddamu ne tulya 6 ez'olunaku oluddako. Kati mu mbeera eyo enjala yakulumanga ne weekyawa. Ate ng'ebiseera ebisinga twali tulina okugenda okusiimula church kuba ezaali school fees zaffe. Kati omwenjala yannuma engenda kusiimula church. Bwe nagenda tuusa mukolo mpulira n'ekyayi nga lwenkutamma bwendi mpulira ne kantolooze agala kunkuba. Bwe nali nkutamye nga mumanyi omwana omuto tuba n'endowooza zaffe era omwana omuto asigala alowooza nga mwana muto. Bwe nakubiriranga nga njagala nkubirire waakiri church guno omulimu ngumale nziruke ngende nnoonye ekyokulya. Nakuba ne kantolooze atandise okunsuuba nga mpulira bubi nnyo. Olw'okuba nali muwaasiwaasi oyo ow'ekito binasiimula byali tebitukula. Essaawa bino tisinga kuba nze nali kyenfa kimu kutuukiriza mulimu ogwo gwali gwampeebwa kudduka genda funa kyakulya. Kati munnange bwe nali ndi wansi w'entebe enkuuta bweti ngenda okuwulira Emboozi. Kati nali buziba nga omwoyo gwange gulina we guli mu kaseera akazibu ennyo nga n'omuntu bwankanga nsobola n'okufa. Kuba nali ndowooza ebintu bingi n'enjala ennuma. Kugamba ng'obwongo bwange ninga nga butadde mu space. Bwe nawulira omuntu amboggolera nava ebuziba. Anya nga ali mu meditation nava ebuziba n'enzira mu mubiri. Bwe nava wansi mu ntebe ngenda okuzza amaaso bwenti nga lefulandi yabadde amboggolera. Ekintu ekyo kyankola bubi nnyo. Nali sikisuubira nti omuntu gwe nali neegombye okuva mu buto nga ndaba white collar eyo nempulira nga nfiriizinze asobola okuboggola oba okukanduula eddoboozi. Nali mmanyi bwe bantu abakyasinza okuba ab'eddembe. Nali mmanyi nawulira nga mwoyo kunze obubuweereza nfuumukako nga bw'olaba olufu bwe lufuumuka ku muddo ogwokyeddwa omusana oba nga bw'olaba kale olufu olwesebwa omusana. Nawulira ng'obulamu buggwaawo kuba nze nno nali nina essuubi mu ndamooze nti abantu bokka abaasigaza emirembe n'omukwano ogwannamuddala be bantu abaali bambala. Nali njigganyiziddwa nnyo ensi nga ntusewo ssente ey'ekyawa naye ng'essuubi lyange lyokka ekirikwatidde kiri kimu kyambala ekyo nagamba nti wande nja kutuula nange nyambala ekyambala ekyo. Bano bonna abanjigganya mbasomesa okwagala okwewaayo n'omukwano gwannamuddala ng'era nze mmanyi amaanyi gange gonna we gali era essuubi lyange lyonna nali nalisibira mu kakebaabe nenkanyweza bulungi. Kati bwe nalaba omusumba nga bwe ndabye nga mboggolera obulumi bwe nawulira nga nkyaye ekyambalo ekyo nga nkyaye white collar ne church yennyini nempulira nga bulijjo mutabangawo. Kugamba kyampisa bubi nnyo nendaba nga nzigweddemu amaanyi era okuva olwo nenkyawa church nenkyawa okusaba nenkyawa n'ekyambalo ekyo ekya bbulaaka nenkyayiramu ne white collar era buli yajambalanga nenjitunuulira bwenti ebirowoozo byange byaddukanga ku musajja oli eyamboggolera nga ndabanga omu ku abo era kugamba nakiipinga nga nziruka ekyambalo ekyo n'ettima lyange eri ekyambalo ekyo ne lyeyongera ng'omuto endowooza yange ng'omuto bwe yandiwulidde. Nali sikyalina kyakusalawo kubanga obukyayi bwange bweyongeranga buli kadde.
olw'embeera gye nayitamu okubuddaabudda obwongo bwange obujja ebuziba gye nnali ne mbukomyawo mu mubiri n'amaanyi ago ge nakozesa nga nsitula ensingo yange ogijja wansi ku kisiimuula ngiwanike ku white collar tebyandeka kye kimu naye still bwe natuula nga maze okyawa church nga maze okyawa omusumba n'ebyo byonna ebyali byetoolodde omusumba oyo era still nejjukiza nti nina ekirooto kyange kyali kyakuŋŋaanya bantu ab'enjawulo bakuŋŋaanyize wamu mbeeko ne kye mbagamba nga basobola okukiwulira ng'omusumba oli bwe yakolanga. Kati nnyo njagala kubuuzaako omwami we wakoola before nga tannaba kuboggolera mwali mufunyeemu akaseera noyogera naye nga temunalaba kutuuka ku extent yakusangira mu mbeera n'akuboggolera? By the way, ekintu ekyo sikyogera nti nnenya omwami wakoola naye ndowooza ŋŋanze omuto yali endowooza yange era kyekyali ekikolwa kyange kye nakola. Nali sisobola kufuna time enyumyamu na muntu oyo kwano mu African Traditional Society abato kizibu nnyo fuba twe baatukuza kizibu nnyo omuto okwashoshenga n'omuntu omukulu. Abantu abakulu bwe baasemberanga ffe nga abato tudduka ate ekyo kyali yali nnono mu ffe nti n'abazadde baffe baagikubirizanga ffe abato okugikola. So sirina lunaku na lumu lwe natuula awo nensembererako omuntu omukulu okuggyako maama wange ate era engeri gye nali nfaananamu nga nze sinze mwana omuntu gwe yali asobola okuwa attention nali katini nnyo nga nfaanana bubi nnyo nga n'enviiri nina bbiri ku mutwe. So abantu abasinga abaali balaba ebyensi mu ngeri ey'ensi bangoberanga wala naye ekikyatta birooto byange tekyannemesa kuloota kubanga Reverand oli wadde namala nenkikyusa olw'okuba nti nazuula nti ate siga mafuta agenkomeredde nti sometimes nekyo kyeweegomba okuba kisobola ate okuba bwekikoledde mu version endala. Bwe nagenda mu maaso n'embeera enagana naye still nina ki okuba kiri kyenjagala mbe nkituuseeko ntya nengamba naye ate waliwo microphone abantu bali be nalabanga abayimba mu kyaki nabo ndaba omuyimbi bw'ayimba awulirizibwa kituufu era kakkanya abantu n'abasumba ne bamutegeera ngamba nno kantandike ekkubo lino ery'okuyimba. Aho wennyini mwenna abatulabako Agda Live twagala okubategeeza nti programu eno sponsoringiddwa Insight Media wamu na abantu ab'enjawulo. So tukyagenda maaso n'olugendo lwa muganda waffe Metanik Rabongo naye njagala gwe wenna alaba okwate mu kiddawo subscribinge ate era onyigene mu kidobe nga buli kimu kigenda maaso kuba ngoba okifuna butereevu. Tukyagenda maaso n'olugendo lwaffe Metanik Rabongo weyongereyo. Tukomye nga omaze okuba nti omusajja wakoola. Kugamba bwe nabipimapimamu wadde saali mutuufu kubanga nno ebintu bya Katonda ffe tulina kuweereza bantu. Buli muntu aba n'obulamu n'obunafu bwe wano oba wali. Kati nze ng'omuto najajinga ennyumba ya Katonda nga nsinziira ku Reverand ne nerabira nti ne Reverand just muntu agezaako okutuukiriza biki ebyamutumwa. Ebiki ebyamutumwa newankubadde ebiseera ebimu alemererwa. So ze nali sikimanyi ng'omuto nze nali mmanyi omusumba alina kuba ki era nga nze mmanyi ku nsi Katonda atuula ku basumba mu mbeera zaabwe zonna. Onjukiza bye batugambanga nti bw'okuula erinnyo oliteeka emabega waki emmese n'ekuwa ssente era tuwakola nga tumanyi mentale gye tuyina emmese egaba ssente. Though muganda wange Mr. Imadi nyongera okuutira abantu bonna abatukulembera n'abatutegeka nti balwane nnyo okuba ebyokulabirako ebyenkomeredde eri emiti emito. Emiti emito egyo girina we gituuka ng'abantu abo bagikulembedde gye balabanga Katonda tebamugeza n'ekyo kiri mu buto. Omuto bw'ayagala asobola n'okulwala okwagala.
So kati omuntu bw'afuna disappointment okuva ku muntu oyo gw'abadde agoberera ayinza obutawona. Eyo lye bayita eggwanga ery'enkya eryagwa kabenje. Singa aba akuze okwekyawa omutima okukona n'obusungu biyinza okutambula naye paka bwawummula. So abantu bonna batukulembera mbasaba busabi tugezeeko nnyo okuba abeegendereza mu ngeri gye tuyisaamu emiti emito n'engeri gye twekwatamu n'okwekwasaganya nga tuli mu maaso g'emiti emito. Nze ekyo kyantuusaako musumba ng'omutonzi nakyawa buli kimu. Namala kula ne ngamba nti naye kinnakola tekyali kituufu. Oli just muweereza mu bwakabaka bwani? Bwakabaka bwa Katonda. Naye ddi omuto lwalimanyi ekintu ekyo? Kiyinza obeera ekizibu. Bwetyo bwe natandika olugendo lwa music, era still nensaasaanya ebiwawaatiro byange ng'era empungu mu bbanga weekola okwongera okunywera. Nembaako n'abayimbi era be nalabirangako engeri gye baakolamu ebintu byabwe nga ba Paulo Kafeero n'abalala. Nenyongerera ddala kugamba okunyweza kaliya yange. Kuba Metanik Rabongo ndaba ng'oli myaka emito. Lwaki ate oba weegomba abasajja bali abatali mu generation zo? Amaddi njagala ensi eyige kino era njagala eneefuuke entanda eri abantu bonna abaagala okuyiga n'okukyusa obulamu. Amagezi gokka agannamaddala gali mu kwekuutiriza bibegaabega n'abo bantu abatuli ewala mu ndowooza ne mu ntegeera. Buli bw'oneegobako abantu abatuli buli bw'oneegobako omuntu oyo akuli ewala mu ndowooza ne mu ntegeera ne mu nkola y'ebintu tolina kipya ky'ojja kuyiga. Mu ngeri yokka engeri yokka gye nali nina okumasteringa music kwe kutunulira abo abantu abaakola ebyafaayo ebiyitirivu mu music industry ne mbafuula mikwano gyange okuwuliriza ennyimba zaabwe ne nfuula amaloboozi gaabwe emmere ey'omwoyo gwange. Tekiri ku myaka emeka, tekiri wa ate tekiri kwani, naye kiri ku kiki kye nali neetaaga okumanya n'okuyiga mu music industry. Seetaaga kuba wa myaka gya Paulo Kafeero kubanga Paulo Kafeero okutu no, nali neetaaga kuyaayaana okwo okuyaayaanira akagaati ako yafumbanga akalungi okumufuula mukwano gwange n'ofuula music we n'ebigambo bye enguudo nze ate kalya enku yali erina otambulira oba ow'enjawulo abayimbi bonna abeetoolodde. Waliwo omuyimbi omu gwe nasanga ne mubuuza ekibuuzo naye engeri gye yakinziramu gazika kikontana naawe kiwandiizeemu essaawa zino. Yaŋŋamba nti abayimbi abaasooka baali b'amaanyi nnyo okusinga ate bano ab'omulembe guno ogwaffe. Era n'aŋŋamba nti mu myaka egijja mu maaso abaana be tuzadde tebajja kuwuliriza music gw'omuyimbe ku generation yammwe okusinga ate ffe tuwuliriza bali abayimbi abaasooka bwe bayimbi ate ku generation nga tuli mu generation endala. Gwe ng'ekyo nga gwe omuyimbi okiririitinga ku mbeera ki ng'osobola ekinyonyola aba ne bakitegeera? Siri nnyo muntu ayogera ennyo ku ndowooza za bannange kuba bannange abo baba n'ensonga lwaki boogedde bwe batyo. Naye ate nze nzikiriza nti nno ebyaliwo ng'ensi etondebwa nakati bye bikyaliwo. Era omuntu yenna bwe yeewa obudde obumala ne yeetegeka asobola producingira ddala oyo omuyimbi yasookawo kye yaproducinga. Though n'abayimbi abaasookawo bangi nnyo abaataproducinga bayimbi baliwo kati bye baproducinga. Bwe kiri ensi bw'ekyo bw'eri. Tewali kijjanga kyenkanana kibaddewo ate tewali kiribaawo kiryenkanaankana kyavaawo. Ensi esigala etambula wabula tuyina kwongera kuyaayaana kunyiriza buweereza bwaffe. Tuyina kwongera kuyaayaana kunyiriza ebyo ebitonde biva munda mu ffe ne bisaasaanira ensi okufuluma munda mu ffe nga biri perfect nga birina
nebisobola okwongera ku generation eno eriwo. Abantu laba tukyali ne Metanik Rabongo tukyalimu atunyumiza olugendo lwe nga bwe lutambudde. Metanik, twagala okumanya otandika dde okubeera omuyimbi okusalawo nti kati ndi muyimbi? Olunaku olwo lwe natandika okuba omuyimbi era olunaku olwo nasalawo nti kati ndi muyimbi. Bwe nakyusa ebirowoozo byange ebyokuva ku kyokuweereza nga mpita mu busumba nembiza ku kyokuweereza nga mpita mu music, lunaku natandika okuyimba. Bwe natandika okuba omuyimbi era nakiwulira muli, though nakolanga nsobi njereere mu kaseera ako, naye era nali era nakyeyita era nenkyetuuma. I was something like 8 years old. 8 years? Yeah. Lunaku lwe nasalawo nenga kati nze nina kuweereza ensi yange nga mpita mu music. Luyimba ki lwosooka okulikodinga? Nnyimba zange nasooka okulikodinga ensi teyazimanya, saazifulumya nazifulumya. Ebyadda? Kubanga ezisinga nazirikodinganga nongosa mu studio. Olina aluganja kuba twalinanga ssente. Olulala olina akuyita jangu olikodinge, naamala olikodinga nakusabayo omutwalo nga toguyina n'aluyiwa. So siswaga nti oluyimba nasooka okulikodinga kuba ezisinga tezaafuluma. Oluyimba ki kwe tukumanyira ng'omuyimbi Metanik? Simanyi gwe oluyimba lwe wamanyirako, kubanga ekyo ojja kubuuza omuntu nti luyimba ki lwe wamanyirako Metanik, atagamba oluyimba lwe kasuubira. Simanyi oluyimba lwe wamanyirako. Naye waliwo oluyimba lwogamba nti lwe lwantwala ku studio ne bankyaza ng'omuyimbi w'eggwanga. Oba nkinyonyole nti ekintu ekyo. Nina ennyimba ez'enjawulo ezizze ezikola ebintu eby'enjawulo mu bulamu bwange. Nina oluyimba olw'ebirangi olwandeeta ku siini nga nkyayimba music oli nga nkyakola club bands. Oluyimba lunayimba bali bayita n'ensembera nembimusiiga ebirangi naye nasembera nabinsiiga. So lwakola bulungi nnyo nti lwannyambako abantu okutandika okumpita omuyimbi owannamaddala. Katonda najja nannyamba nenfuna ne echo. Sizandiseko twamuyimba nga nkyali ne Dax Kateo ne Shimdo pona lwannyambako. Naate oluyimba olwampa okuwummula ku mutima n'okwongera okutereeza kaliya yange nimba nga kwegamba nina weetambulire watuufu lwa luyimba lwange lwa Sorry Mama. Luyimba olwakyusa ebintu bingi mu bulamu bwange, okuyaayaana kw'abantu kwampa direction empya ate nenyongera neneezuula. Nakula ndaba mama wange yakutuka ekiwalaata mu mutwe. Si lwakuba nti yali yatondebwa n'ekiwalaata, naye olw'embeera embi n'endabirira embi, mama wange yakutuka enviiri ku mutwe. Nze nakula ndaba mama wange ng'alina enkyakya mu ngalo. Mu ngalo nga mulimu enkyakya? Ng'omuto nalowoozanga nti maama wange ye mukyali yali akyasinze okuba omubi ku kyalo. Naye nga bambi yali teyatondebwa bw'ati, era si yali asinga okuba omubi ku kyalo. Embeera gye yayitangamu okutukuza, engeri gye yatobangamu naffe n'okwewaayo kwe yayitangamu ffe tukule, twamuleetera embeera eyo yonna. Nze maama wange saamulabako nga yambala sapatu ezifaanagana obulamu bwange bwonna. Ebyaddala? Bwe yayambalanga eya red mu kulokula mwalingamu kakapa esooba ng'ate nawo kaddugala nnyo. Era ffe twali baava ewaffe nga twafuuka na ndagiriro nti bw'otuuka wali kayumba akabi. Omanyi baga ebyembi bisekerwa. Naye kino engeri kifaanagana okuba nti omuntu olagirirewo omuntu nti wali ewabaamu. Nti bw'otuuka wali kayumba akabi ng'onkubira essimu, si gumu seebiri nabiwulirako ng'abantu babiragirira abantu. Naye gwe mukyakuyisa kitanga gwe omwana? Obirekera Katonda. Ffe maama waffe yatukuza tuli basabi nnyo. Era ne bwe nakyawa kyaki nasigala nkuwoleranga ku mutima gwange. Kubanga eyo emmere y'obulamu gye nalabanga maama wange ng'alya buli kanaku. Teyeebakanga nga tasabye, ne bwe yazuukukanga yasookanga kusaba, ne mu kkubo yatambulanga ayimba nnyimba za ddiini ng'akobola Mukama kumuyamba.
tukyali ku Agida live eddoboozi ly'eggomba nga tugezaako kubanga tugezaako ku inspiring emiji gy'emito egirowooza nti obulamu bwatuuka ne bubanga obukalubye mu mbeera emu oba endala. Tuli wano okuzzaamu essuubi nti teri kitasoboka. Mbeera gy'olabanga efunze ekiseera ekyo eyinza okuba nga yentandikwa y'okuba nti obulamu bwe bugenda mu maaso. Metanik Rabongo otunyonyedde ku mukadde okubeera ng'ayitamu eyo embeera. Gwe nga gwe kiki ekyakwetera okubeera nti olowooza nti gwe alina okutuusa obulamu bwa mukadde we? Okutuuka twavudde ku mbeera ekyo ekibuuzo wadde ombuuzizza onansonyiwa nti sometimes buli ombuuza ekibuuzo nkozesa opportunity eyo okuddako emabega okwanguyiza abawuliriza baffe n'abalabi baffe okututegeera obulungi. Kyova buli ombuuza ekibuuzo nzirako emabega nimbaako ne ka background kenkusikirayo then nenkomawo lwaki ekyo na lwaki embeera eyo. Twavudde ku kibuuzo kiki wambuuza nti lwaki wasalawo okukyusa jjaneyo nefa kukirize wayimbanga ennyimba ez'ensi ku nnyimba z'abaana bamaama kugamba bwe nagenda ew'omukugu oli gwe nakunyumiriza nagamba nti lekerawo pretendinga mu life, lekerawo okulimba abantu kubanga nze nayimbanga omukwano naye nga nandapa nti gye nyambadde erimu ekituli. Mpulira kugamba nayimbanga ebintu by'okuwa abakazi obumuli naye nga ddala ne waba muno basula kunjagala na preachinganga message enfu mubawuliriza ne bagaana ojjagala. So omwami nagamba nti gezaako okweyimbako nga bw'oli ensi ejja bayinga idea zo era ejja kwagala. Awo nno we nadda ne ngamba lugendo lwa bulamu bwange ekiba ensinga okutegeera lwa maama. Mboozi ki gye nsobola okunyumiza omuntu mu bukodyo 500 nasigala nga tennamutama maama. Lugero ki lwe nsobola okutegekategeka mu bigambo 100 ne lusigala nga lukyali luwomu nga bwe lwatandise lwa maama. So ne ngamba let me use this opportunity okujjiza obujja obulamu bwange ng'omuntu n'okwongera okutunula mu bituli biri ebyandeetera okumaliriza nga ndi street kid ku myaka emito ebyakubakuba famire yange ne baganda bange ne bigimalawo. Naye kanga nkozesa opportunity eno okwongera okusibaasiba famire z'abantu abalala ezandibadde ng'eyange gye nakuliramu era kanyongere okukozesa omukisa guno ogw'ebigambo omwami oyo bye yaŋŋamba okwongera okuteeka ettaffaali ku mbeera z'abaana abato n'okwongera okumanyisa abaana abato maama yaani n'okwongera okumanyisa maama omwana yaani n'okwongera okumanyisa abasajja famire kyeki. Mwekyo bwe ntandika olugero lwange era okuva olwo nensalawo obulamu bwange mbuwa obuweereza obwo. Kati tosuubira kuba nti ogenda kuddamu otukubireko ku nnyimba z'ensi mu maaso awo? Waliwo omukugu omu eyagamba nti omusajja yenna takkirizibwa kuba mulamu paka ng'amaze okwezuula lwaki yatondebwa. Kati nze neezuula lwaki natondebwa era nenzuula obuweereza bwange. Ate n'ekirala ennyimba za laavu ezo bannange bangi bazikubye mu ngeri ey'enjawulo ate nga naye ompoomu nnyo bwekiri. Ate nga wano batininya abagendawo era abagenzeewo. So nga nze nno omusomesa era eyakkiriza nti I have to work with the aim and the purpose. Ningamba no kankwate wano kuba nawo wakulu nnyo bwekiri. Mr. MD bw'oyitako ku nguudo zovugirako emmotoka ye ennene oyita ku baana abasabiriza bangi kituufu abaava ewaka oyita ku baana bebasazeemu ensigo abalema abafudde amaaso abawunya abatalina we babeera nga bali ku nguudo okutiya beebase bw'embeera eyo ekusanyusa. Tulikoma ddi okuyimba ku mukwano nja kuwa akamuli nja kuwa engatto ennungi nja kutwalako mu masaaji pala ne twerabira embeera eyo ey'abaana baffe kubanga basaanawo. Tulikoma ddi okwebuzaabuliza mu mazima ng'ate ekituufu tukimanyi. So nagamba no this is the time kampa obuweereza bwange ensi eyo ennafu buli muntu gy'abuusa amaaso ngifuula ey'amaanyi kyokka ate nga ya mugaso nnyo kubanga ekitakulidde mu ngalo za maama na taata kuba muyaayo.
bakiri era kiyinza obutakula ningamba nno kati kaliya yange kangitambuze bwenti ne bwenti era nnonze nkirabanga obuweereza obusembayo mu bulamu bwange kuba ebizibu byempiseemu bingi nnyo ne badde nawummula dda nze nno bwe neepimaapima ndaba nga life yange gye ntambuliramu ndowooza ndi mu bonuses so let me use my bonus mu ngeri eyo ngiweereza ensi bikampitawo mpeereze Katonda wange n'abantu b'ensi yange bwe ndiwummula olwo mbeeko ne kye bali mpandiikako kale kitegeerekeka tiwadde akola ebibi bingi ng'omuntu naye obulamu bwe yabumaliriza bw'ati ne bw'ati bwe muganda wange ndaba nkujjukiza nti ku nkomerero ya byonna tekijja kuba ku mmotoka za muwendo z'ovuga tekijja kuba ku bakazi bameka abalungi b'okwanye tekijja kuba ku basajja bameka abovunaanyizibwa abakwanye kijja kuba ku ki kyolese emabega ng'obulamu bwo ku nsi kuno buweddeyo era ebikolwa byo bye biri ebijjukizo ebirisigala mu maaso ne mu matu ng'abo balisigala ku nsi your legacy ejja kubesingwa ku bikolwa byo maama yakyaliyo mu nsi wange gyali era bwakulabako bigambo kye byakugamba akyasinze bwakulabako mu mbeera gy'olimu essaawa zino bigambo kye byasobola okugamba aneewuunya naye ate gwasinga omwenyumirizaamu nnyo kubanga kyekyomuwendo kyesitali sanga wantu walala wonna kirasobola kumpeyalinga na bikomo wadde n'amasanga agakyasinze okuba ag'ebbeeyi mu nsi sisobola namwogerako kubanga ebigambo byange bye nandyogedde sisobola kubitandika yadde era sisobola kubikomya tuwa ekigambo kimu ekidescribing omukwano gwa maama gy'oli tekiriyo mu nsi kubanga ebintu byonna mu nsi muno byabukuusa tojja mukompeyalinga ku mwezi waliwo gukoowa ne gwebaka tojja mukompeyalinga ku musana gwaka ate ne gudduka enzikiza neguzingako maama ye muntu yekka abeerawo mu mbeera yonna tamanyi nkuba tamanyi musana tamanyi ttaka tamanyi bimera tamanyi mpewo gye tussa kuba ate naye etuuka ekiseera nekwegaana n'oziira paka wuufa olugendo lwa Metanik Rabongo lukyagenda mu maaso mwena abatulaba kisimanyi bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya naye ebigambo byonna mubiwulidde Metanik Rabongo byayogedde tukyeyongera okuba nga tumubuuza kuba akojjasa abasuniddeko obusunuzi mu njogera ennyangu eringa koota ku ki Metanik Rabongo kyagenda otugamba bulamu obwo olugendo lwobwo naye nga tuwulidde nti akuliriza nnyo maama tayogedde ku taata mu kitundu ekiddako twagala tubuuze Metanik taata y'omusibidde entanda ki mu mbeera ng'ensiibo gira bwetambula Bachula tukyali ku programu yaffe nga tukujjukiza nti eno programu eri best ku okubanga tuzeza tutya emitima gyabo abantu abamenyeka nga basuubira nti bagwa mu kinnya nga tebasobola kuvaayo nange emadi ku Agda Live so Metanik Rabongo tuwulidde olugendo lwe nga anyumya nnyo ku maama anyumya ku birungi maama byamukoledde anyumya biki byenyumiza mu maama we na biki byayiseemu ne maama we alina n'ekintu kyatugambye nti maama we yatuuka okumera ekiwalaata ng'ate ffe tumanyi nti ekiwalaata kimera basajja weewaawo mu ngeri gya kinyonyi ne kitegereka nti maama we kiki kyamutuukako so Metanik Rabongo twagala otunyonyole ku mbeera emu oba endala kiki olugendo lwa taata ye yaplayinga paati ki bw'obanga otunuddemu oba taata yandibadde atya ku maama we kyeyayitamu nze nno Mr. Emadi sina kimanya ku taata wange yafaana ndi muto nnyo ne feesi ye simanyi bwe yali efaanana tolina wadde akafaananyi sikayina saafuna mukisa gumanya taata yaani era saafuna mukisa kumanya taata prayinga rolo ki mu famire saakifuna nze nalaba maama wange nakuna ndaba maama wange nga ye taata ye jjajja ye kkojja ye buli kimu mulamu bwaffe so bwe ŋŋamba nti nnyonnyole taata yaani nakikyalina okukola mba ngenda kukulimba ate ng'ekigendererwa kyange si kyakufuuka mulimba mu ngeri nga mpita mu ngeri y'okwegwanyiza bye saalabako era bye sitayina
ndi wano kubaako nabye mmenya ku side gye nsasinze okumanya ebeeko n'engeri gyejunamu abantu oba oliawo omuntu ali eyo abeeko nekyagiyigako don't respectinga nnyo bataata bonna abakola omulimu gwabwe nga bataata mu nsi muno. Omanyi nkubuuza ekibuuzo ekyo olw'ensonga emu nti obadde olina ekifaananyi ky'osiize abantu atwaba bayinza okuwuza oba taata we yaliwo naye n'atasobola kutuukiza buvunaanyizibwa. Taata wange yafa ndi muto nnyo. Osobola ntegeera taata yaani? Yafa yasaamulaba. Ninga kyemmanyi nti omuntu yenna azaalibwa maama ne taata. Bwekiri. Ekyo tewali muntu asobola kinnimba. Amazima olugendo lwa Metanik Rabongo muluwulidde. So kino kye kiyinza okuba ekitundu ekisooka naye nga njagala okubategeeza nti bintu bingi Metanik bye tulabye we tutuuse wano ku Art Village. Tulabye Metanik akola art tetumwogeddeeko. Metanik musajja muyiiya ndabyewo n'abaana be tusanzeewo tetubogeddeeko. Nsuubira tuba tukomyewo mu kitundu ekinaaba kizeeko ekyokubiri wano ku pulogulaamu yaffe okuba nti tugezaako okuinsipalinga emigi gy'emiti egyo giwulira nti essuubiri giweddemu tujja kuba Metanik atunnyonnyola biki ebyamu inspiring okuba nga atandika art okuba nga ate alabirira abaana bamulekwa kyesinga omwe bamulekwa. No. Abantu bano sibalabirira wabula twerabirira. Mwerabirira? Sibalabirira. So mutwale ekigambo kyayogedde munaasonyiwa ndabika mbadde njogedde bino naye nze mba ndabanga ye yaba ayeewo omubiri nga mu njogera y'ensinga. So Metanik Rabongo nga tuwunzika pulogulaamu eno twagala abalabi ba Agida Live ogezeeko kubanga obabuulira kye tuba tugenda okuzzaako kyogenda okwogerako nga tukomyewo. Sofa ndabye ebintu bingi njagala tusuubize nti tutandikire ku charity engeri gy'oyisaamu abaana oba tutandikire ku art. Engeri gye tuli nti kino ekifo kyaffe ffenna si kyange nawe kenyini osobola okusalawo okutandikira kuba manyi ndi musajja mugezi era mukujjukujju naye nga nkwebaza nnyo okutukyalyakoko wano si kyangu okuleeterako abagenyi ab'enjawulo ngaawo benda bonna bazze naawe ne bayingirako wano mu kifo kyaffe kyekyobugagga ekyagulwa ssente ewaka ne waba walungi watya nga tewajja bantu ndowooza waba wakyasinza obubi mu nsi n'okukira Geyeena kuba olaba Geyeena naye egeendamu aboonoonyi. Njukiriza ke nawulira nga maama twatulanga ku lujjiro maama n'atugamba mujje ffe tulya n'abantu naye ate ekigambo ekyo kirina version ebbiri. Tulya nammwe kiyinza okutegeera tulya wamu n'abantu bemba muzze naye ate gwe akiwulidde oyinza okuwuza nti abawo basezi. Kituufu nnyo. Kati mu version eyo bwe bagamba nti jangu tulye tulya n'abantu ojja oba tojja. Kibuze kiringa ekyangu n'ekizibu mu mbeera emu bendala. Kubude waliwo batugambanga nti mukyame w'omuntu naye nga baaliriddewo omukeeka nga wansi waliyo ekinnya ate nga w'otuula ogwayo. Omanyi abantu abatukuza baali bantu bagezi nnyo. Edda ennyo ennyumba zaali nnantini nga kyangu nnyo omwana okutambula n'abula. Ate era kyali kyangu nnyo omwana okufuuka kaliira nga ye takkuta ng'agenda n'alyawo kugamba fubanga nnyo okulaba nga baseetinga ebintu ebyasobolanga okutulimitinga okukola necessary movements bitukumire mu kifo kyekimu. Kikola basengekanga obugero obwo ne batubuulira ebintu ebyo tebyalinga mu bubi naye baali bagezaako okutukuumira ewamu tukule nga tugoberera ennono eyo gye baali baagala tukuliremu era tugoberere. Otambula bali balina ebinnya ogwayo bw'otuula ku ssiga oyimpawala bw'okomba ebintu ebyo byali bingi nnyo. Era nga tumaze pulogulaamu njagala otuwoye ekintu kimu kyojjukira mu kye wakola naye nga kyakisiro nga si kya naye nga kiri fane. Mr. MD nze saakulanga bato balala ne bwe nali nkula nakuliranga mu bantu bakulu era sirina muzannyo gwa muto nagumu bwe nazannya kuba nze nagenda ku switch nga nina emyaka 9 so natandika okukola nga nina emyaka 9 ekitegeeza bwe nali ku street nyetikanga emigugu
nakolanga buli kimu omuntu omukulu kye yakola gwe nasanga ku street nzo surviving sina kye njukira mu buto kye nakola nga kya kito nga kiri fane okuggyako effujjo epitirivu okubba okozesa ebiragalalagala n'okutambuza obulamu bwange ng'akaveera nti bulina direction kyokka kye njukira. Tuyanza nnyo Metanik Rabongo. Tujja kuba tukuddira twongere okuba nga tumaliriza olugendo lwaffe luno lwotandika okuba nti kuba oyinza okubuuza nti tunyumyamu wano ng'abantu naye oyina abantu bangi b'okutte ku mutima abamu abalina story efaanagana n'eyo imagine naye ate nga naye ali yalowooza munnange story ye ayagina yekka so Metanik Rabongo nga tukyali wano twagala obusibule abatulabako Agira Live nate tumala okuba nga tukozega programu yaffe. Baganda baffe abatulaba ku Agira Live mwebale kugoberera programu eno mwebale kutwagala mwebale tukkiririzaamu na mwebale kwagala byammwe enkyamu yevaamu engolokofu omuntu atayagala ggwanga lye oba atayagala gye yava abanga empewo yayiibwa mu ddungu olwaliro ebeeri n'enkya n'ebeeri eruzinga meaning era teba nawe yeekutte. Baganda bange twagala nnyo ebintu byaffe naye biba sometimes zibaamu obulumira tufube tubitereeze kubanga bino byaffe twagala nnyo eggwanga lyaffe twagala nnyo emiti emito twagala nnyo bazadde baffe ate tusapootinga ennyo bannaffe be tulaba nga balina ebyenkizo ku bo bitusobozese naffe okutuuka mu nsi ensuubize nga tulina emyoyo gye tukutteko giba egy'enjawulo ku lw'ensi ennungi ey'enkya. Mukama bawa omukisa. Tuyanze nnyo tweyanze ge amanya nsigadde nze Emadi wano ku Agira Live nga nze mbadde nyumyamu ne muganda wange Metanik Rabongo ku Art Village so mwena abatwala mwongere mu subscribing sharing kwata mu kide byonna ebigenda mu maaso genda kuba ng'obulula tulina story nnyingi nnyo eziri inspiring leave alone Metanik Rabongo kuba naye alina story ye ey'enjawulo waliwo oli nga naye alina story endala so ng'okyoba okola kimu weekumire ku Agira Live buli kimu ogenda okuba okiraba. Bye bye.